Mwesembereza abasajja abo temuli immune nawe tujja kucha olulwo mukole mufune sente nga penge kati zibe naddamu bwe ni yanyigiriza okole sente naye bajja kusiba era obudde bw'omala no making sure oyingiza sente tuddanga buli musajja mukulu odde wana okole kooti mboteka no kooti abantu batuuze obawozesa oli kuladdi zinanga ina abantu ntuuze mbigambo mwali ko mampuli yatandi tudde mbigambo Bobi Wine video ajiraba ne babi ngonza bine ebintu by'ekisiru bijja sheri ali erya ninze namugambe myagala kugira mu helicopter tebalina buwerandinga ate bagira bagala kuambia kunywa byaffe bwizina da bintu by'abakugu muganda tovuna bintu bya kisiru siru bwe mwana goli musiru eggwanga ligwawo nalabye omusajja yali melody me bamutadde kati nayakola akantu yali amanyira hamu ne mugamba lugwago ojja kutuuka ekiseera ng'ofuse buloga ebintu byonna binayogera bituukiridde bimbuuzi namere wamuwoninga ng'omugamba olaba ndabikalabika goza kyetandisa okutumbira ze ndabikalabika nesirabikalabika muganda wange sinze kukola linnya wano sirabikalabika mbavu valiyo era malina ekinyiza okwogerayo neewanikira ddala CBS tugikuba ekigo nze nkwata bukwasi mu batoni nti nze godfather w'ekintu toddanga okubonaabona bw'ofuna pengo oba ofunye bugagga tobukanga nze sirabikalabika nze ondabaddi wano babita 006 goli namba ki zebwe bweni yampa mukaga goli namba ki tisibuka te bambuka goli namba meka oli namba meka ina celebrating alumbiye muganda ke bamuwade ne 11 cabinet ntono nyosi ya kuyingirira seba bili bimpotoko bintu byakisiruze nafuna sente nawe tumbavu obadde ki gwe tontekanga mu bintu byekisiruze nkulanzira mabega binakola mu 2010 byagala kola mu 2006 tandika mbuuze ebiri mu ggwanga muhozi waki atutte namere amututtewa kati namere bamututtewa bagenze muzina azina akana akato kati abasirikale kaba muzini muhozi yagenda omusookako ne kabanda penge bera bulungi weeraba twogera ebintu by'obufuzi kati waki obonzijjako namere gye bamutomanyiyo Junior ndowooza olaba ekyo nakugamba aba Junior waliwo abantu be bagenda ozziika mu sino kati newabeerawo naffe abakyalina bye tulina okukola ekyaddondo ndowooza olaba kyekugamba be maani bannange buuza ku bintu by'ensi okitegedde Junior bannange tubuuza ku bintu by'ensi Junior mbuuza ku bannameera twogere anti penge saagala byakuwemula ne munyago wako gamba omusajja kitomubuuza byansi nze bamanyiza enjogera bya duniya saagala owemule sina gwempemudde mbuuza byansi ne munyago awulyo kwali ateredde buuza byansi nze mmanyi kwogera byansi ebyensi nyenda bikubuuza naye saagala kuwemula ala sigenda kuwemula ate ati gwempemudde kati namere bamukutte bamukutte alina emisango ebiri defilement omwana we tanneetuka omusajja gwe yazaalamu omwana keesi bali bagisirikira dda boyikyalo ndi ati yaguddewo keesi yamufuna alina 17 namere bagenda muti bagwa defilement n'omwana tanneetuuka ati kati kubuulira amazima ate kati golina kunyiiga omwana amufuna alina 17 amuzaddemu alina 18 segezatiko omukabasanya nga alina 16 era kyobola bw'omuvubuka nesobola okubeera nga yekompozinga ng'omusajja omukulu yakalimu kabimaziga kuba mbibujje ate kati tugenda kubeera nga tuminvestigatingako omuvubuka nibanga omubiri gwe guli mu mubiri omukyamu
Kigambi bomuvubuka ni bamolu kazi kube enkaba gyakabe ya kikyala. Aona kala tuyingidde ebisi aga tuyingidde defilement cases ziri bbiri. Endala kuyingira bya bufuzi nga tato yali mubbi. Namere yasoka okubeera nga yonga kubbeere lya basajja ababbi. Tata omusajja mubbi. Bwe togera ku basajja babba sente z'enzige, sempi yatuyinza mulekayo. Kyokka yatulaga nti alwanisa bali banguzi. Ani yabba sente z'enzige? Kikitaawe. Teyalimu. Kyokka akulaga alwanisa nguzi. Kati gwe Muhoozi akugambye Kabanda ye spokesperson wange ate gwozoleya kitegeeza ozoleya Muhoozi gye bagenda okuyita emiggo gyennyini gy'owulira. Kati yalowooza bw'ogende waata ate eri ng'oli favored ew'omutabani bw'osobola ozoleya tekisoboka. Kadde mwako penge. Omusajja mutabani w'omukulu akugambye ono yanjogerera ye David Kabanda neke Gashumba ali aleese olugezi bagamba Gashumba omusajja muveeko Gashumba n'awuliriza n'apoozinga n'agusala. Gashumba amanyi abasajja abo tebasaaga. Kati gwe Namere ate oyogera mbozole ya PLU mbosajuse Museveni tekisoboka. Mpira unanyama tebisobola kulwana no mpira unanyama bebirwana bitya. Muhoozi ne Museveni bebamu kati ate gwozole yo kya Muhoozi dengo oyita mu Kabanda. Yali tavuma Kabanda zoli ya Muhoozi. Era sawa ze bamugambye ko kyasize okunuma nti bamugambye bagenda kuluna sabwa 2 bamunonyemu bayanguyemuko. Babadde bakunti basawa 2 ne bamuchi 2 ne bamunonyemu bayanguye olw'ebigwa tebirazi bamugambye kati mwanguye. Kati mukasera kanaliwa Ayaga agenda okukolera kati sikuwemula tututa abasawa baganda nga 13 okubeera bamweke nnenyo b'ensonga zikoleza ekikyala oba byonna gyebiri. Kati awo abasajja bagenda osooka y'abasirikale bano bumanya abawava abab'emiggo. Siwe mudde nkubuulira byonna agenda byoge ati yagambye she makes love in English. Kati bagala kakasa she makes love kubanda avuma fulufiga agambye she makes love in English. Kitegeeza asikina mu luzungu. That's in English. Quote. Weyabadde avuma fulufiga. So these people want to prove oba she makes love in English. Omanyi omusirikale ky'omugamba abagala proving. So she's here to prove oba she makes love in English. Mwehouse wekigwera. I can guarantee agenda kujagiza atambula bwati nga ina tindo. Agenda kategeera. Awe tuli. Kati bino ebyobwa speaker Anita Amongi sibe yamukwasiza. Anita Amongi ajjategeera. Rozi Royce yagala ovuga n'abakulu bazaagala agenda tegeera ati nekisikiriza omulambo kuba nakisikirize. Emuduka zaagala okuvuga no baba government yonna webanga yababbi oba yabali yake mubambi eberekerezaamu mumanya bavuddeko kanate ko oba bakolera nga bushimo ogenda okijje ayina ennyumba galikole kwezo gambe esulamu bantu nga 15 eyo n'agiraga mukama wabagamba naye gwe nalagayo obuduuka bwe yali asikira mu chapati n'esimanyi bakolera nga Romi wine lucha muziyagana mbabaka okulaga ebyobugagga nga manje kiggwera babitwala yagana mpaka talijidda mune yabagamba sijja biraga kanate goli mu government yabali akatolaga ebyobugagga byolina kitegeeza gwe speaker obedde n'ebyo atola omukulembeze oba obokyesa ate kati olwafuga eggwanga alina bimeka kati government yabali akibateyagala kubeera ng'ogikolera ate ng'obalabisa babajja kukwatamu yego yewebuuze omanyi bwaki omukulembeze we Tanzania mukazi yajja atya okubeera awo sipiika abeera namba mmeka mu ggwanga? Namba 3. Singa Museveni afa ssaawa zino ani ayinza okuddako oba ani ayina amateeka genkunadde singa afa ani ayina obunyinzayinza awo? Vice President yaddako. Naye nga bani abalina omumusemba kweka nkubulye sewe mutu speaker atiika toyinza kukulembera gwanga speaker temuli bakyali olina omuteekateeka era omulina okubeera nga temukwatagalira ddala ayinza okukola ekintu omanyi speaker alina amaanyi gabambulako omuntu ku bukulembeze nga akozesa amaanyi genda kikookye mu parliament. Omanyi mwaki Maama Kadaga agamba singa teyaliye singa Museveni taliiko togikwatako. Omanyi ekitiibwa ky'abasi Ulusibika sema yiyo musonga cha basajja ndete beba sebalino mutunuulira. Ayinza oyisaawe etteekeriza okuvunula omukulembeze w'eggwanga n'alisemba. Speaker muntu mulabe edduka asobola okuvunula eggwanga.
Kadate nze nzirako muchacha agula nyitujja. Bili abiri musanvu ze speaker. Bagala tyote nnyo. Bino bino okumbuuza tonzizanga mu bintu bya kisiru. Onzanga bino bintu tonzizanga bintu bya kisiru nemeza zetulako twawukana. Bino byonna okumbuuza Lord Mayor akutumidde. Nakulabye okoza akantu eri asiru kwago ssebo wazze mbuntu. Ensi wetyo na maso. Kati mukukwata Namere bawe bambi yadduse. Kweka. Yabadde no kweka omanyi lwaki? Omanyi lwaki? Nedda. Buli wobeera mu makanga n'akasosi g'okagula. Ne bakwata abigula dduka ogenda protecting ebyeyagula. Oli n'ekyango kyanabisa si yakigula talina ssente. Mwami Nsubu yagamba akola mulimu ki? Smart. Ate bakutte boss agula ebintu ewaka ate goteekayo omuntu anagenda olabirira abaana. Okola mulimu ki? Dduka emisindo ne saati ezimba empewo. Olina ofiisi gy'otaasa. Olina ofiisi gy'otaasa duka tolina kyekikumiddeko otwasa abaana serwajja okwota muddu awulira. Ate yawonya bwonyi miggo oyo addagayo n'alingiza nga batwala mukazi we. Bajja mukoona. Bajja mukoona. Addangayo. Okategedde? Yawonya bwonyi mukuba miggo kulingiza nga batwala. Addangayo n'alingiza nti mulebe bamutwala tolingizangayo nga tolina mulimu muke bamutwale. Mukazi we yayingirira ebintu nga akkiriza biyingiridde kagende bamusomese. Tolingiriza dduka. Bw'oto olina na ofiisi gy'otaasa tolina mulimu. Genda okome ebyana byamu. Kati babadde balya mmamba bangambye bamulabye ku mudaala ng'ate agamba omukazi we banaamuta tuweeyo kilo 2 banaamuta mbajja twebale. Babadde basasula kilo 2 buli nnaku nga bazibese balya nnyama. Okategedde? Kale singa nkubire ne muwaya kakadde kwaza kati zibe nnaddamu. Nze nnyamba ggwanga. Banamere bamulabye ali ku mmamba nga ageze kudala gwe mmamba n'agamba omusajja omukinjaji bati omukazi wabiwulidde kati wanaakoma tujja kwebala. Kwata muzizo obukola mulimu ki? Okategedde? Namere yabadde n'abakuumi nabo baabakwatiddeko. Ng'ani abasasula. Yabasasula Junior tukozesa amagezi ani abadde abasasula abannamere. Asasula abakuumi abakubidde essimu agamba retreat. Embwa njagala. Yabadde abasasula. Yabadde abasasula. Baba wa abakuumi ba SFC siwe kiri. SFC gundi ya kampuni yani. Si ya mwana wa mkulu. Si ya balandika mwana wa mkulu special because ebiti ba Museveni. Chitongole cha security nga bodo man security operative nenga bintu bile bya mwana wa mkulu yabitandike ebyo kuvadda kuma sime mukulembeze biki bimanyi ile bakubye mukubi simu David Kabande yakubye simu nabagamba namba ki ye motoka ewerekera kama ne bamutegeeza bagamba nsaba mu hotel awe nyine ndamojero mugule musigale kugula muza bogoya bifi bya nkoko mukomaawo mulye twine tumwagala temugezani muwondera era bawulidde ode byamaje ndamugamba tumutwalira mu box kyoko omukazi kwa nengo obusiru buno obutasoba bude yasoma alaba taxi mwe bavuga munne ba taxi avuganye tomanyi taxi wefanana emotoka yakutute yayichuli bagiza buzangulu bagigolola ne bagitereza yenyine yamutute yeyo sajja batu bamu omusajja wange motoka te bagino nyakati yatutte na meri yenyini number plate nagirabi nzikise bokumwa ku mukebe sebo note wali buzibu mbulira munange ze nafuna sente Junior shalina kudewa bavubuka singo mbuze ebintu nga bino ensajja kweyagala tatega singo mpita bambi Junior zo singo duno busonga songa butono nnyo Uncle Junior kati buyo batugenda kakadde kagenze wa muntu mulala ndasirwa namba emu
Neka to namukisa kireva je muwadde milioni 5 ali mu studio ali codinga tubadde ku live ogirabi era jali asanyuse musajja watu abadde asula na mukinya neze kireva je siza mutamuwase mukomeza mwadde obukaddo bagenda na wanasimu ne video ati binadamu ba si muganda wa baka milioni kireva je si anko ali mumuse mwanyi obadde ki kuva ku mutu akutege mwanyi ate enye myufu eyengeddo bake yakiragala ne myufu abayagala gwira mudala amagezi Omusajja afuka mbupe iroba ummo yaliko star emwanya emyufu ogimanyi gwe junior kireva je bamuloga bulozi bambi badde omanyi kyate omwadde milioni ali wanne simu tetubadde okula iva abantu musajja muzize engulu kazi binaddamu mukanda wange binaddamu muganda sijja kulimba sibina kunfulumya obukadde 10 buli weekend akisobola kikola akikole with evidence ajjenga tutandika buli weekend oziteekako abantu baziraga nti 10 buli weekend ondagete oli musajja kaliba nadda mu charity ngenda kufa munnange nange nebuuza byenkola nze nesisuubira kugaba naye kati nadda ngenda kufa kirabika nimbisere byange bisembayo nziziza bantu kati ebibuuzi byenjagala okuwulira ugambe ngambye shedi njagala helicopter enerandinga wali tebalina weegwa ate nzambye asimanyi bwe insurance kati zenkole ntya kwa London njisibula guno mwaka sagala kudda wabeera abantu sigalenga doni mbere bubezi nti nyankola bintu bisava ngire babirabira mukate bagamba kasajja kagumu bya ddala nze nabiraga n'abagagga kyalina bagagga nze mugagga bana kitegeera katiba kali bwoga bofuna zine sikimanyi munna nga bamo bangamba baji yasin nzi bwoga bofuna ngeze sikimanyi ngamba ne bujja ko kyaka ekirasta munne ndaliko zanyo omuzanyo buli wenga banfuna era ekijja kya muzeeyi w'enkyanku birangula ekimuli yatu inspiringa okuseeka ekimuli ku lwange ssebo kya bukadde bubiri oyo role model waffe ffenna ssebo tuli mu butiba bwe olina okwanguyita bwangu nyamba abantu bangi onfune n'omuvubuka omulala ali awo bambi munaku netayagala kulaga nti munaku ensi mumanyi ng'omusajja yamala naye ayi munaku nnyo wamitonda ne boluze yazaala n'omwana afuna n'ezzadde n'omundeetera muyambe ebizigo byaweddewo senga sidyabwe kazigo tuyamba abantu kati luze video oba ogiraba njagala kukuyamba toyina sente ffe twabokinga tusiba mbijambo tuli ba bossman luze video nekutuuka ku njagala kukuyamba ondaba okola video mbobanja banka gobanja banka gwe wasomawa byenaddamu kati mujje biga yankubidde ku simu yali agala kadi nga madaitoza kuwa kadi ya NUP nange namuza mu studio agenda akole alimu kulowooza mudoni zira jamudiramu amuwesende kati bino byenkola kuza mu studio noddamu novampinga kaliya nzukulu yatuddukira emisinde alina midaali nyumba yabadde etonya nagambe bobi wine agenda muserekera ennyumba nzukulu alina emidaali nyumba ye etonya nzukulu alina emidaali gy'eggwanga bobi wine agenda sereka ennyumba yo kati byenaddamu ndobingira kibiina kyaffe okalagedde musajja tobogerera tobamanyi bulungi okalagedde akantu ako naye nga Kenza natusonyiwa naye Kenza onkulaba owandikawo osangula owandikawo oderitinga naye ebintu bya jeke tunabyogerako wano nyamutwala okutwala mu kifo kyotalina kubeera naye ebintu ebyo nabigamba musuuza ompuliriza musuuza nakugamba ebintu byaba NRM aba dignitaries tebirimu Mr and Mrs. You must have a career kakati obadde mu tenti nfu bataddewo ekifo kyo oyina neriri pazo ekikutuze ba Moses ali bali abasajja ba minisita kiki tokubangana ku mundu nemutabani wa kyefaali bwobadde onoonya tenti y'abaana b'abalwanyi naye yabadde eri wabadde waleekaana si wano alwo mpulirizanga 006 NUP olaba wonyumirwa olaba nakyenkase olaba wonyumirwa olaba ofa akase ku mwana wa taata bati bamutadde atule kumpi nani neriri pazo simanyira tinamule simanyira tinamula tinamunna simanyira tinamunnali ekikuze ba Moses ali kiki 006
sibuuka ate tebambuuka noonya enamba yo kati wali wamugamba otya Kenzo namugamba tenti y'abaana b'abalwanyi buuza ng'otuse ku reception buli mutabani wa Chief Ali taata w'omukulu omutegedde wano so oli yasooka oli gwe twaziika muzeeyi Kiiwa no kibanga taata bamukujjukiza nti oli mwana wa mujaasi cheza mu 2010 myaka ebiri ero oyinza okwekanga ati oli mutabani wa Moses Ali wali omwana batate babindukanga buzi gwe oli mutabani wa Mirudi ne Kenzo mu myaka etaano taata wagenda kujja omulala okategedde Namere ajategeera mulambude kuba nakisiikirize addangayo tuddeeko ku nsonga ya Namere kati Namere abadde yeeyita Kamanda 001 alimba ne Museveni yanyize Namere alina video gyakoze nga amaze okulayira ndi Museveni nti ebbaluwa Kamanda gye yasomye ne Museveni tagimanyi Namere n'afune Namere abadde alinga ayogera nti yayogedde ne Museveni n'amugamba you see waliwo bino ebintu byo Fulufika bwajja n'agamba nti no Muhoozi ankubidde essimu ng'ali kulayira tutegeera that's fuckery it's bintu bya kiyayi comedy naye obeera mu position y'okubeera ng'oli mu byabufuzi oligenda kubeera mu bubaka n'oyogera nti Museveni yatugambye ebbaluwa tagimanyi kulaba video gyakoze tebannamuyoola yagambye Museveni yatugambye ebbaluwa teriiyo kiza ne Museveni omwogeza omwana abadde agenze wala naye nze namugamba agenda kutambulira mu katiba ka Nebanda mpaka Nebanda yati bw'oyogera ennyo bakuba empiso oyo agenda kubeera Nebanda naye kati yagenze manyi mutiitiizi bagenda kulaga fayiro ya taata we ngeri gyabbamu sente z'enzige kati bamubuuze fayiro eveeyo oba nedda era bajja tuulamu ne taata mugambe mwana wange nze nabba badde gwange ogenda kundeetera ebizibu kakkana kuba kati sempi gye yatidde nnyo fayiro zigenda kuvaayo obbootya sente z'enzige namugamba ku ssaawa we wabbire sente z'emmwanyi emmotoka mu bondi fayiro zaavuddeyo Namere bwe yabbanga sente bondi z'alimba muno omusobolemezi agenda mugulira emmotoka nze Fulufika si kyali wange nnyo ne Fulufika yankwasa ennaku ng'atambudde ne fayiro n'egejja naye nga sipiika agikontrolinga nga lwaloopa Namere bamugamba oyo mulalu sipiika yaggala Namere ku so ya Fulufika that's why Namere agala nnyo sipiika yamuyamba nnyo Namere baligenda mukuba jeeke okategedde kati ogambye bawa Namere mukazi enkaba gye yakabyenga mmetina obuzigo tebwadde bwa kisajja liiso limu lyerikaaba bayinga omukazi ng'akaaba nga makeup okolokoyo yobadde enkaba gyakaba teri genuine si ya kisajja tokaaba otyo yanzukiza Eriasi kwange bamukwata amabeere n'akaaba ng'akamya akafaransa omujikide ku geeti obuziga bwe yakaba kati Namere bakumugulako emisango 3 defilement alina wa defilement alinamu obwa lesbian kuba babuusabuusa nti omusajja yandibanga talinamu wadde ebbeere n'erimu wansi awo nga mubajjule ku nkaba gye yakaabye nyumba mayumba sipiika Ameria kyambadde yali amulega muzigiridde Sweden jukira Sweden ye senta by'obufuzi bulamu gyakwe Museveni gye yasookera Besigye yali wano Ameria kyambadde buli muntu yekweka wano mu by'obufuzi byammwe Sweden eri safe buli muntu atandikira wano kati Ameria yali amuzigira mu kyangu okugula ennyumba mu Sweden yali ampaddeko sente jukira okugula ennyumba mu Sweden weetagamu passional number olina okubaamu n'empapula kati nze nga nze ddiru baginsuddemu baawulira nti nonze ngenda okumuyambako ko ogujugo ob'ennyumba agigule nagamba that man is for opposition is a Muganda I can't trust him my man say that man is a fraudster n'ekivaamu naye nagenda gyala kumubbamuko naye anaagigula ennoowe yafuna abantu bewaabwere alina ebyobugagga we ennoowe kati era ebajja bitwa tebajja twala byeno yaguladde ebizimbe eno mukazi biliyoni yaguladde muno mu Scandinavia ebizimbe n'amayumba apartment amongo munalinamu amayumba zivira kati bayinza otwala ebyo ne balimba sente ziri eno enkalu solid ate yajukira bw'aba abigula eno tabiteeka mu mannya ge afuna omuntu alina empapula eno waba yeesize
okategedde katosobola bitwala gasawole nomusebe nalina ebyobugagga mu nsi zonna naye tosobola mmanya vala bakulembeze bonna bebavaako kizibu otwala byonna bye balina babikweka mu mannya g'abantu kati azzeeko ki kuganza nze kimuwonya kyokka eki kuganza nze naalongo ba vidiyo giraba kuganza nze kyekikuwonya jukira nze ndi namba 6 nsobola okwogera n'omukulu namba 1 n'akusonyiwa ate okutuguleeta ku saidi yaffe obeera n'obuweerero abeeni yupi twabangayo muyimbi twabangayo mukazi nga abaagala kuzina kamiliyoni abazaali azinamu jebbi osookera ku jebbi n'otuukirira omukulu Baka nasali agala sijoere Ssenyonyi ina tuwana mashibaga kato mu kusooka Baka nasali agala yali agala nnyo Ssenyonyi naye alina kuzina akibaga kato kuba otandikira mu protocol bya namba ngono zina kamili soka zina jebbi okategedde bya protocol talina kuganza nze omuntu osa kumukulu amusonyiwa ampeeko nanga uliye wempooma nange nezingire magulu akujjemu anzijemu nange mbere omunvimbye nga magogo wavimba ngambe kyekyo nvimbireyo kompulire deni mutwale w'omukulu amusonyiwe nga namba 6 tosobola kati nateze ndi one kuba lumbu yali batwamuwadde namba 11 kati musindike wa 11 binaggwa utuka ku namba esooka ezirinanya omukulu kati musindike wa 10 ate 11 mukambwe lumbu yomanyi musajja mukambwe muzibu kati musindike ko 11 Ona nga si byangu ambeko obuyaŋŋanze bino byanguwe omulumba letajja kunyiiga twekyaba kati katono era kankubuzeeko ku music industry nga bweri gwagimanyi yesebo abayimbi bali ku ki music ngaali wansi nnyo andi politics yayo noona bagobengo bagende bakibakola tikabusi bana musajja tukuyevuma bano bakamira babebe kulu ntino bateekawo ekikomera befudde basibaye ba music gatekeeper ne bayamba nnyo industry tuli mwana yakulanga babitinga industry badde etambula kasaba jjamu engemu ne bakigaana okuperforminga music neegwa the leading artist today lokala asinga okuyimba ezikoodi kapeke industry yagikutte bwate kapeke eba bebe kulu webali kati adda mayingi eki yafuka bazibumbira business agera za mayinja music yadduka da yakola album bagita break the chain yani ya Kinege teyasala ya de Kenya okubeka breaking ya Kinege break the chain yali mus wo akabumbi konna kati nekagwamu kati breaking anjegere bebe kutalina yadda mu kunywa glucose kuzimba mubiri bino byaddamu negati wali kiddako kati jobless yamukunamiza musajja omukulu otume omwana omuto blogger avume bakenzo negula vitira bwata voice note industry ekyali awo ngugamba nayo kaliba nayo omukugu osindike blogger nayanjala eddobozi lyo ng'otuma avuma abayimbi banno bweyandi badde consultant kikuzeewo kiri kye yagamba asasulanga music radio abamutu baleme bayimba kati omutima gwo oba ogutegedde bwasindikira omwana avume banne okategedde audio bebe je yawa jobless n'agitunde tolaba nti biswaza omuyimbi ow'eggwanga otuma blogger agende ng'avuma bayimbi banno kino kitegeeza okubikola ne nebyokulakuli ebirala naye nga industry agina kati president wa breakingisa ate ali eniskill bannange yagwa eddalu takyalina sente zirya nkoko ayinza n'okulya ŋŋaali emisoso ekula gyona yali akume wakajja adduka otalina kyajjiriisa ate nga namugamba abaana abo bayononerako ssente otemyetemye emmotoka ez'ebitiibwa Range Rover zivudde ekitagasa ojja gyetaaga namulabya ali mukulamuza kapaso yatematemaku Range Rover ensi bwete Junior genda mpola talina sente zigula kapasaati kyokka yatemako Range Rover ano byamalala n'agula bbaasi ebbaasi ogigula ogenda gitwala oba ogenda kugivuga nga ogenda kooki
Leo bana abajalo bine bikuyula mbavuka. Agenze afunye kana kana kayimba nako akambude yambuda gambe bulaga akasolo to kubihiti. Ke yambude kata de bitondo byecha maka na akawala. Tiri ya bigula. Ekulo tiri ya bifaako kali ya bwetu ne gwa. Ali sikia tesigala nekati mwagala nga bwali talina nyoba yayi. He's a good man, very good man. Yeah. Ate Palaso na yayimba bambi. Palaso is a good artist. Neze Palaso simwagala bya kigangsta. Bya kigangsta sibyagala bye byakula.